Webityo webiri mu saidi y'emikono eyo seta mukono seta ate bwe tweyongerayo kyaddaaki omwana abadde apookya n'ebisago eby'amaanyi ebyava ku muliro ogwamwokebwa kitaawe ne mukyala mujja afunye ku buweerero. Kidiridde Lieutenant General Reiso okuwulira omulanga gwabwe, omwana ono n'atwalibwa mu ddwaliro e Nakasero okufuna ku bujjanjabi obw'ekikugu. Omwana Faith Namwanji yayokebwa kitaawe David Ssenabulya nga ayambibwako mujja wa nnyina ku bigambibwa nti yali ayagala kumutunuza mu mbuga ya Stan ne yerema. Namwanji amaze ebbanga kumpi lya mwezi mulamba nga apookya n'ebisago nga misaki n'abadde avunze ng'emboozi eno twasooka kugikulaga mu gataliko nfuufu ku Lwokuna nga Namwanji ne nnyina Noel Nakivumbi balaaje nabikikwatako okubayamba okufuna obwenkanya. Batemula omwana wange ne basigala nga bo bayinaayina nga nze ndi mu bulumi. Ng'omukazi omuzadde ekyamazima sirina we mumira. Ku Lwokutaano poliisi y'e Kalungu yakutte ne Galira Rose Nabaggala ow'emyaka 3 omutuuze ku kyalo kya Muliibwa mu disitulikiti y'e Kalungu agambibwa okwekobaana ne Ssenabulya ne bookya Namwanji omuliro. Nabaggala gwe twasanze ku kitebe kya poliisi e Kalungu yasooka kutegeeza nti ekyaviirako bba okwokya Namwanji yali ayitiridde okweronda ate oluvannyuma neetema engaliko engayiibwa ataaliwo nga bbaayo ky'omwana. Kyenkyawaliriza bakojja ba Namwanji okukubira ab'ebyokwerinda omulanga okunoonya Ssenabulya akwatibwe n'abazira kisa okubakwasizaako. Embeera eno yewaliriza munnamagye yawummula Lieutenant General Proscovia Naraiso omuwabuzi wa pulezidenti okusukiramu n'alagira Namwanji okutwalibwa mu ddwaliro e Nakasero afune obujjanjabi obutuukanye n'omutindo asobole okuwona. Namwanji anoneddwa abasawo ne bannamagye okuva mu nkambi y'amagye Kasijjagirwa n'atwalibwa e Nakasero. N'asiimye abazira kisa bonna abamudduukiridde okutuuka okufuna obujjanjabi n'ategeeza nga bw'alina essuubi tyajja kuwona. Nyina wa Namwanji ne bakojja ebeebaza Bukedde TV n'abantu bonna abakwatiddeko. Fande Naraiso balema mukazi omuzadde abasirikale ab'amagye b'e Kasijjagirwa namwe balema abatula baddambuliisa okugenda e Nakasero mu ddwaliro. Beyanzizza nnyo byonna bale kunnyamba. Essuubi ndina nti omwana wange agenda kuba bulungi kuba asobola okulya asobola okunywa ate n'okwogera. Fande Naraiso yankubye essimu ssaawa 5 ogw'ekiro nasaba omwana okumuleeta e Nakasero mu ddwaliro bamujjanjabe buli kimu kyetaagisa ku mwana oyo. Fande Naraiso twebaza nnyo ebintu byonna tukoledde mama Naraiso. Twebaza Bukedde TV okusinziira omulimu gw'ekoze ogwo gw'amaanyi era bannange abatuweereza obuyambi ku mwana oyo. Tusimire tusaba omusajja nga bw'akyabuze tuba tusaba UPDF nga bwe yatuyambye tubasaba ne mu intelligence zaabwe kwaba batusingako batwongere batuyambe okulaba nga tuzuula omusajja naye avunaanibwe. Singa kibadde kisoboka bandibadde bamuwanika buwanizi kalabba nga ffe abasajja twaswadde nnyo paka akalowoozo mbadde nkakubiriza ku bakyala abo abanoba bagende n'abaana baabwe naffe tuyamba abatali baffe gy'abaalaze naye era naye basobola omuyambirayo. Fiona Nanyumo yakusekedde gwino ku Bukedde TV. Ebyo nga bikyali bityo, Uganda Airlines etandise mu butongole okusaabaza abantu ng'ebatwala butereevu mu kibuga London ekya Bungereza ng'egwa ku kisaawe kya Gatwick. Okutongoza olugendo luno okukoleddwa Minisita w'ebyentambula n'emirimu General Edward Katumba Wamala ng'ali wamu n'omubaka wa Bungereza mu Uganda Lisa Chesney. Minisita w'emirimu n'entambula General Katumba Wamala akulembedde abakungu ba gavumenti ng'abeegattiddwako omubaka wa Bungereza mu Uganda nga Uganda Airlines etongoza olugendo lwayo olusookeddera okugenda e London. And this is the first time we are going to have a flight from here to London since 2015 October. This is very instrumental. Omukolo okuteekeddwa kisaawe ky'ennyingi Entebbe nga gwetabyeko minisitiri w'obusuubuzi n'amakolero Francis Mwebesa omuteesiteesi omukulu minisitiri w'ebyensimbi Ramadhan Gobe n'abawala bangi. General Katumba Wamala ategeeza nti guno mukisa munene eri abasuubuzi okusuubulanga e Bungereza. Kale bannaye tukozesa omukisa ogwo tugenda
okulanga ebyobusuubuzi byeyongerayo ne bainvesita nga bajja wano basobola okuleeta wano ssente ate n'abalambuzi kubanga abazungu bangi abaagala okujja okulambula ku kkula lya Africa Uganda kubanga ffe tukyalina ensi ennungi. Yeegobye akisiza nti gavumenti egenda kwongera okwagira Uganda Airlines okutalaga amawanga amalala mu kaweefube okutumula ebyenfuna by'eggwanga. I congratulate Uganda Airlines and I want to end by assuring everybody that we are ready to continue to invest in Uganda Airlines. Ate omubaka wa Bungereza mu Uganda Lisa Chesini yatendeze kula ennyonyi yeggwanga lyetuuseko okugenda e Bungereza butereevu. Our two countries are committed to fostering much stronger links on the trade and the economic side, and it really excites me to see so many Ugandan and British businesses, including some of our British Chamber of Commerce members, either booked on this flight or thinking about how they can use this new connection to drive trade, to bring in investment between the UK and Uganda. Akulira Uganda Airlines Jennifer Mutulaki yeebazizza President Museveni olw'okuba omusale mu kusobozesa Uganda Airlines okutuuka wano. Achievements like this are never made alone. I wish to extend my sincere appreciation to all the institutions and individuals who have made today possible. Uganda Airlines yagendanga e Bungereza ennaku nnya mu wiiki okuli Sande, Olwokubiri, Olwokusatu n'Olwokutaano. Kati Uganda Airlines eweza ebibuga 17 n'amawanga 13 gye basabaza abantu n'ebyamaguzi. Ku saa 12:05 ez'Ebungereza nga bano badde essaawa 5 ennyonyi Uganda Airlines etuuse ku kisa ekyennyonyi e Gatwick. Peter Kanyike yakusakidde guli mu kulaba TV. Kale n'ensonga ezo eza Uganda Airlines tugenda kuwumulamu katono ate tukomewo n'ekitundu ky'akatali nfufu ekyokubiri tobaawo. Omanyi lwaki bajjajjaffe baakugiranga abawala okulinnya emiti n'okuvuga eggaali? Tosubwa oguggwa teguba muka. Mu kitundu kino ekyokubiri ekyagatali nfufu mu kanyomero kaffe ak'oguggwa teguba muka tukulaze lwaki bajjajjaffe baakugiranga abaana abawala okulinnya emiti ko n'okuvuga eggaali. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Nazzikuno ekuza y'omwana ow'obuwala yabanga yanjawulo okuviira ddala lwazaaliddwa kutuusa lwakula. Ono bamuyisa mu mitendera egy'enjawulo n'okumuyigiriza emirimu okutuusa ng'agenze mu ddya. Yavanga buto ng'abuulirirwa n'okumulambika mu nsonga ez'enjawulo. Era waliwo ebyo bye bamuziyizanga obutakola ekyaviirangako abamu n'okuwemuka. Baamukugiranga okuleetera mu mirimu egyo oba mu bikolwa ebiyinza okumwonona ng'akyali mwana muto. Baamukugiranga okwenyiga mu mbeera eyinza okumalawo ekitiibwa kye, eyinza kugamba okumulemesa okukuuma ekitiibwa kye n'alabika bulungi mu maaso. Era waliwo ebyo omwana omuwala by'ataakolanga n'emizannyo egimu gy'ateenyigirangamu okukuuma ekitiibwa kye ng'omukyala. Kigambibwa nti omwana omuwala tateekeddwa kulinnya muti, bw'alinnya waggulu ku muti ajja kubanga awemuse. Abaana bw'ati beekuyengeranga ku magaali, tebaavuganga magaali. Waawo osanga eggaali, omuntu amanyi obulungi eggaali oyinza osa omwana omulenzi bw'aba abuukira eggaali ate n'amaana n'ayawuza okugulu bw'ati ayawuzawo kwi n'abuukira eggaali. Akati mu mbeera ey'okwawuza okwawuza ebintu bingi ebyanonozebwanga ku ky'okwawuza kwaba bw'ayawuza bw'ati era aba akunamye. Kigambibwa nti omwana bwe yazzanga omukono emabega ne kamutanda ne yeenyigira mu bikolwa ebyo. Oluvannyuma ebyafuuka obulombolombo omuti ogw'ebibala gwe yabanga awalampye gwakalanga. Kyabanga kya mizizo okuwalampa emiti n'okusinga ennyo emiti egiriko ebibala kati kyanonoozebwanga era baateekangako ebikugira nga baga nti omwana omuwala bw'awalampa omuti ebibala bivunda, bikula bivunda, oba omuti gukala. Kubanga omuwala tateekeddwa kulinnya muti.
ye bateekeddwa kumuwanulira buwanulizi. Naye kino kyakolebwanga bwe kityo olw'ensonga baayagalanga okukuuma ekitiibwa ky'omwana omuwala. Kubanga omwana omuwala omwana bwe yali walampi omuti omuti guli okuwalampa n'okasika okugulu okumweno n'oteeka okugulu okulala eri n'oteeka okugulu okutuuka ewaggulu kama yandibadde nga akunama. Bano era babatangira obutakwata nsenene okwewala ebiyinza okubatuukako eyo mu nsiko gye babanga bagenza okuzikwata. Kizatyanga nnyo gwa ku ttale oba mu teete kati ng'ebibeera eyo toyinza kubimanya. Omwana omwe bwe yagenda ate nga zasinga kukwatibwa abalenzi kati omwana omwe bwaga nti omwana omwe agende yenjigire mbakwata ensi ojja kwesanga ebyandibadde byandibadde tebisanyusa. Bino byonna byakolebwanga okubatangira okutuukibwako obuzibu obw'enjawulo nga bamwekengera nti ayinza okugenda ku ttale gasedduvuto n'agwa ku misongola nkuyege. Omukyala yenna yabanga asangiddwa ng'akola ebintu ebyo omuli okuvuga eggaali okukwata ensenene n'okulinnya emiti yayisibwangamu amaaso ne mu maka gy'ava. Baamugambanga nti labayo omukazi mpala kitale oyo akati amanyi n'okuvuga n'eggaali. Omukazi omuganda tamanyi kuvuga ggaali. Abamanyi eby'ensonga n'okutuusa kati bakikkaatiriza ky'omukyala bwe yeenyigiranga mu bikolwa ebyo kyamuviirangako obutawangaala mu ddya. Olw'ensonga nti oli yakuzibwa atyo nnagala ati yakuzibwa ku mulamwa yakuzibwa nga awakanya ebintu eby'ebito kubanga obufumo tebuwangaala. Kyalibadde nga kyagala abaana bw'obanga oli musajja muganda oyigiriza abaana obuwangwa n'ennono. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuula oyige. Buli lwa Sande tuula oyige. Ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akubiriza abakulira enzikiriza y'abalokole okwongera okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'okuggya abantu mu bwavu. Obubaka buno abutisse Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robinah Nabbanja mu kutuuza Bishop Onesimus Ngoboka atwala abalokole mu kigezi. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yakiikidde Pulezidenti Yoweri Museveni ku mukolo gw'okutikira Bishop Onesimus Ngoboka agenda okutwala amakanisa gonna ag'abalokole mu bbendo bibiri bya Kigezi. Aziddwa Minisita w'obutebenkevu Meja General James abaka bava Rukungiri n'akulembeza abalokole. Officially commission in a library. Asoose kugula pulojekiti ez'enjawulo okuba n'enterekero y'ebitabo abatendekero eby'emikono. Olwabakiza okungana ekisaawe Rukungiri okubawo ng'abajulizi nga Bishop Onesimus atuuzibwa. Ngoboka nga munnamawulire asalawo okukkiriza Katonda ng'abuulira enjiri emutuusiza kkula lino. Ngoboka atikiddwa akulira ensikiriza abalokole mu Uganda Dr. Moses Odongo. It is a prophetic declaration that the church and the government can collaborate for moral reformation, community transformation, national progress, and thank you for leading with a vision, courage, respect for the spiritual institution. Ssaabaminisita mu kutuusa kwa Pulezidenti agumizza obukulu bw'okulya emyoyo n'asaba Nakigezi okuttanya enteekateeka za gavumenti ez'okulwanyisa obwavu. I call upon all religious leaders to continue partnering with government in the wealth creation campaigns to eliminate poverty. The NRM government has come up with several programs like Emyoga, Parish Development Model, Youth Fund, and many other projects to eliminate poverty in our communities. Minister Meja General Jim Muhwezi ne Ssentebe Dr. Geoffrey Kyomuka bali kubaka ebatuusizza. Would like to congratulate Bishop Onesimus because he has done a lot in the development of our children in this district. I am happy to report to you that the practice of interreligious council is at its best in Rukungiri. Bw'oba nakibiina kya NRM disitulikiti basonze olumu ku ebyo ebadde bavidde okukwawukana n'ekibiina nga kati baagala abakulembeze abapya abalina embavu saako n'okuba n'omutima gw'ekibiina. Badde ku mukolo gwateekeddwa abakava mu Buganda ogendeddwamu okuza NRM ku ntikko okutuumiddwa Buganda ku Museveni nga beteekera n'okukyala kwa Pulezidenti Museveni Luweero ku Lwokubiri. Nolonda kumuluka, nolonda kugombolola, wano n'oteekawo bwe luba lujjegere wano n'osibawo kyayi ku constituency
ne district n'osibawo kyayi ng'osuubira nti ebinava waggulu binatuuka wansi. Awo tezabogeddeko ebibanyigo omuli okumpanya ssente zaabwe za PDM n'okwagala okuwola ssente ate ne bawatwalako ndagamuntu. Mulimbi batutambuza ebbanga lyonna naye nze sifunanga ku ssente za PDM ng'ate tuwaddeyo ne ssente zaffe abakulembeze abo abattu be mwateeka ku PDM baddi Kigombe Parish. Kyebakola baddira mu famire ye nawo kakati gwanaleeta lisiti ng'ataddeko amannya ga famire ye gonna n'ennamba z'amasimu gonna balina amasimu ogenda tegeera oti ati bano bafamire ye. Abantu bano bakwatibwe bazze ssente ne bannabo abalala bakole ki ne bannabo abalala basobole okuzikozesa. Abakoleddwa musawuliza wa gavumenti Kirwa Kiwanuka alangiridde ekibaleese Luweero n'okulagira RDC Richard Bwabye Ntulume alagira buli muntu adizibe ndagamuntu ye yamugibwako. Omuntu yenna abadde alina national ID nkwegayiridde gizeeyo mu bwangu, naye bw'oba nga tosobodde nga tolina maanyi gazizaayo tujja kujja tukuyambe okugizaayo. Wano mbaka wavuka ava Muganda Agnes Kirabo ayanjizza ebizibu bana Luweero n'asaba bikolebweko. Teri ssomero lya gavumenti ekikyusa, teri katale ate nga kikyusa town council, kati town y'amaanyi nnyo. Basibye Dani ne Masitula Navuge bakusakidde eggulu eno Lwabukede TV. Omulabirizi w'Ennamirembe Moses Banja aguddewo obusumba bw'e Kabale mu Busaabadinkoni bw'Entebe mu bulabirizi obw'Ennamirembe. Atuuzizza ne Reverend Stephen Kalema ng'omusumba w'obusumba buno obujja. Libadde Sanjerere ng'omulabirizi Moses Banja aggulawo obusumba bw'e Kabale mu Busaabadinkoni bw'Entebe mu bulabirizi bw'Ennamirembe n'aggulawo n'ekkanisa mu butongole. Omukolo gwetabyeko abakungu okuva mu gavumenti ewakati n'Obwakabaka, bannaddiini, bannabyabufuzi nga bakulembeddwamu ssentebe wa Kisoma Lwanga Bwanika, Meya wa Katabi Ronald Kalema n'abalala. Bishop Banja akubisizza omusumba Reverend Stephen Kalema ebirayiro n'amukalaatira okuweereza n'obwesimbu. Mulabye nga abantu bakkiriza ne bawayo obulamu bwabwe eri Mukama waffe. Kale omuliro ogwo Katonda yennyini gwe yeekubidde olwaleero guleme okuzikizibwa naye gweyongerenga okugenda bulijjo mu maaso. Omusumba Kalema atuuziddwa mu ntebe n'akwasibwa ebbaluwa emukakasa ne yeebaza bonna abamuyambyeko. Okukolanga omulimu mu masomero, okutandika projects ku busumba ne mu makanisa, okulaba nga tusala amagezi ekkanisa ya All Saints Bunono ng'etandika okuzimbibwa. Ate omulabirizi w'emikono Enos Kitto Kagodo akuutidde abakristaayo beekuumire mu kubeerawo kwa Katonda okwewala emitawaana gy'ensi. Bino byogeredde kkanisa ya St. Luke ku kitebe ky'obusumba bw'e Bukamba mu disitulikiti y'e Kayunga ng'assizzaako n'abaana emikono. Omusumba atwala obusumba bw'e Bukamba Reverend Frederick Luswata amuloopedde obusamizi obususe mu kitundu n'alangirira enteekateeka ze balina. Okubalira abakristaayo census okumanya bwe tuli mu muwendo n'okwogerako abalala. Kati simanyi tulina bameka naye tugenda kubabala. N'omulabirizi w'emikono eyawumula James William Ssebaggala akubiriza abakristaayo okwenywereza Katonda kibayambe okuzuula ebitone bye yabawa. Abadde ku kkanisa ya St. Matthew Emaya ng'akiikiridde omulabirizi w'Ennamirembe Moses Banja mu kussaako abaana abasula 350 emikono n'okuggulawo ekizimbe ky'ekkanisa y'abaana. God will never let you down. Katonda tasobola kuvaamu. Ate namwe abaana temuvanga mu kkanisa yammwe. Saabadinkoni w'e Nateete Venerable Canon Godfrey Bike Buwembo alambisa abakkiriza ku bigobererwa okusembera. Yava ku meeza naye awulira ng'amaliridde okuddamu okutambula ng'omuntu asembera ku meeza. Kati okikola abakebezi ne lukuteesaako si lwa bubi naye lwa bulungi. Bwe bamala ne bawa olukusa omubuulizi newankubadde alina olukusa olwo, omusumba n'amugamba omubuulizi nti omuntu oyo mumulange okumala ennaku 21 mu kkanisa. Watebeera omuntu alina nsonga nti gundi ono nga tumulaba yasaba okuddamu okusembera ate nga yeerijja. Akati omusumba akuyita naga nti bannambye obwerijja.
Omusumba w'obusumba bw'ensanju Reverend David Sache Salongo asabye abakulisaayo okubeegattako okusonda ensimbi ez'okusereka ekkanisa y'obusumba. Nakwegatta kumukubiriza nkubayita basibo ne bannyabo ennaku z'omwezi wa 14 omwezi ogujja ogw'omukaaga twagala miliyoni 308. Twebazanya batandise otuwa ssente twatandise okugenda olwo era mbakubiriza mujje ku olwo mega fundraising egakolera kukubira nnya. Ate Mama Faith Nakitende Lwalira mukyala w'omulabizi w'ennamirembe Omara Idba Force Kyolwaira akubiriza abakyala okuba n'emmizi basobole okukuuma amaka. Abyogeredde ku kkanisa ya All Saints Buddo ku Yesu Amala mu busumba bw'e Nansana abakyala abeegatta mu kibiina kya Mothers Union babadde bakoze olunaku lw'omuyima waabwe Mariamu. Akubiriza abakyala okwenywereza Katonda buli kadde asobole okukuuma abaami waabwe n'amaka. Tutidde Katonda yakuwa mwami ono twejja kusamu naye bw'okkiriza Yesu abatambudde ne Yesu mutuukuka alina byakuwulira n'omutuukira n'olaba nga kirabo kyo kimukiisaako amaaso ne mutambula ne mweyongerayo kale netubasenze Katonda mu maka gammwe. Yesala Senkungu ssentebe wa Mothers Union mu busumba bw'e Nansana ayogedde omulamu okubataambulidde. Laba Katonda taasuulenga muntu eyatuukirira so tawanirirenga abo abakola obubi. Mariamu yali yatuukirira era y'ensonga lwaki Katonda yamulonda okuzaala omulokozi. Mu kitundu kino ab'essiga lya Yiga mu kika ky'Engabi nga bakulembeddwamu abakulira Kitaka Lubega bakuutidde abazzukulu okulembeza empisa mu mirimu gyonna gye bakola. Bino babyogeredde mu lukiiko olutudde mu maka g'omu ku b'essiga e Makindye. Omukulu w'essiga lya Yiga mu kika ky'Engabi Kitata Lubega yeebazza abazzukulu olw'okwenyigira mu mirimu gy'ekika n'essiga n'abasaba okwongera okukwatira awamu nga bagoberera enteekateeka ey'okuwandiisa abazzukulu bonna bafune enkola ey'awamu. Era bwe kuba mu kisa kati nga bwe tuli wano oyinza okwesanga mu kitabu nga yinza kusangamu abantu nga 5 ekinene 10 n'abasigadde mwenna muli ludda. Muwandiise abaana muwandiise abazzukulu ekiri mu sitaani yenna. Mu nsengano gye babaddemu e Makindye Katikkiro w'essiga lino Charles Kasozi alambuludde ezimu ku nteekateeka z'essiga ezisobola okubakulaakulanya. Era eyo mu groups ezimu tujja kuba tulina modo ng'etuula buli wiiki nga twagala abantu abo abeemanyi abali mu kitundu kyetuva tubagamba ku Mutuba, ku Nnyiriri, ku Masiga ne ku Kasolya. Omu ku bazzukulu Badru Kamoga asabye banne okukwatizaako abakulu b'ebika n'ab'amasiga ku by'entambula kibasobozesa obutakeerewanga ku mikolo. Kubiriza abazzukulu bonna gye bali mu bika eby'enjawulo bajjajjaffe abo tubafunire entambula. Jjajjaawo lwaki gwe atambuza ebigere n'alinnya tekisi nga gwe ng'omuzzukulu amwenyumirizaamu obeera nga otambuza mmotoka. Ye omuzzukulu Namuyomba Aniti ategeeza nti mu nsisinkano zino bayigiriza bannaabwe okutereka. Twakizuula nti abazzukulu bangi tebettanira kutereka ne tugamba katukireete ku levo yaffe ey'essiga era tulaba nti kitambula. Ate ab'essiga lya Kisuze mu kika ky'Emmamba Ennangira basobeddwa olw'abantu abatannategerekeka okuwamba obutaka okutudde embuga yaabwe. Embuga eno esangibwa Nakawuka mu Kajjansi Town Council mu disitulikiti wa Kisombusiro wabula nga mu kiseera kino kyesengeddwako abasamize abakolerako ebyabwe kye batakkiriziganya nakyo. Ejjinja eryo liri lyokka mu bbanga era nga tujja ne tulaba tulambula kujja tumanyaganirawo nga siga kiri ku kabi wonna naye nga tugenza okutuukawo nga bateddeko embugu bateddewo ebuleku bateddewo ensumbi bateddewo amafumu. Bano babadde mu kumanyagana ku mbuga eno ng'omukolo gwetabyeko ssente wa disitulikiti wa Kiso Matiya Lwanga Bwanika nga Benoni Muyinza Ssekamatta okuva mu kitongole kya Bukadefu yabadde omugenyi omukulu eyennyamidde olw'ebifo by'ebyobuwangwa eby'enkizo ebisaanyiziddwawo. Otakitegeera kyamwe okitegeera ki? Nina okutegeera bayima okusinga obuwangwa bwange. Nedda ate nno nkulaakulana kababuulire abaami n'abakyala bali abafuukansa ekyo okubalaba abali kubanga mumusinga okutulumya omutwe. Ow'essiga lino Stephen Kanyike Kabonge n'omwogezi Kassa Mamo baweze okukola ekisoboka okununula ebyabwe.
tujja kugizaawo tugirongoose bulungi tugiteeka bino byonna byebateekako si byafu era kituswazizza kuba tulaba nti bakitwala kumangu nga bwogambye giyinza okusaanawo era mu kusaanawo kwalyo naffe tuba tubeeredde obwereere era kituba twagala tufube nnyo mu kiseera kino nti binagenda walanga tulabe nga tukitereeza ma Ronald Kakoza ne Nuliat Namagembe bakusekedde gwino ku Lwabukedde TV. Ate omusumba w'essaza ly'e Masaka Silverus Jumba asiimye abantu b'e Buddu olw'amaanyi ge batadde mu kulima emmwanyi kyokka n'alaga okutya olw'ababbi ate ababatigomya. Abyogeredde mu kulaga omusika wa Teddy Josephine Nakaketo Sewankambo ngono ye yali omukyala w'omugagga Emmanuel Sewankambo ekaliisizo. Omusumba w'essaza ly'e Masaka Silverus Jumba asiimye emirimu egyakolebwa omugenzi Teddy Josephine Nakaketo Sewankambo ngono yali mukyala w'omugagga Emmanuel Sewankambo nanyina biseera woto ne Iviraze ekaliisizo. Omusumba Jumba abadde akolera omisa ey'okusabira omugenzi n'okusaako omusika Jane Francis n'amatamu ku by'obulombe oluvannyuma g'omugenzi ku kyalo Kamagwe ekaliisizo. Nakaketo yafa omwaka oguwedde vala okulwala ekiseera ekitono era omusumba Jumba amutendereza ng'eyali omukozi ate baliira omukakalukanye era agaliza ekitundu okulaakulana. Nakubaliza nga nasemba okubeera wano twasiiba tuli basanyufu nnyo ne tulya ne tunywa nga ne Josephine ono yali mu mitambo. Asiimye bannabuddu olw'akafuba okuddamu okulima emmwanyi kyokka nga asizza n'abantu nti olumu ayita ku misiri egiyotedde obulungi n'asaasira n'ababbi. Bannabuddu mwebala okuddamu okulima emmwanyi tukiseguza Sewankambo wano bambi n'obuddu waazo omusaasira bwaziyitako abasabira b'enenyi bala banyiikira okukola balina kwegombaza abalala kubanga tebeegombanga bintu by'abaana. Mikwano gya Sewankambo nga gikulemera omukungu Lwabukedde Michael Mukasasibwa abasiimye omusumba Jumba olw'ekitambiro kya mmisa n'ebigambo ebizaamu esoobe. Enjigirizayo n'ensenyere tuwadde essuubi ate era tweyongera kubeera ddala abalamazi abajjudde essuubi. Okine yakumula Vincent Sebo Mayiga ajookiza abadde obukulu bw'omusika n'obuvunaanyizibwa bwe. Bw'ofuna ekifuuliro kya mukadde bonna b'okulembera abantu kulabidde mu ttuluba eryo nobana baali bapita bamulamu ne bamanyira ddala nti tuli basezaala naye wange eyo benduumira bagala kukwata mu ngalo bagamba eyongereyo baseka busesi. Abanda nga bakulemedwa Adian Sewankambo batendeza maama waabwe olw'omukwano gwe yabalaga. Twagala okutendeeza Katonda olw'obulamu bwe yatuwa. Tumwebaza kubanga yatuwa maama atuukiridde. Mukulu wa Sewankambo omugagga Inya Pius Mugirwa mugalansi akalattidde omusika obuvunaanyizibwa obumwolekedde. Ozzeemu ennyumba gy'omanyi obulungi ennyumba ey'amaanyi gy'osiddemu edda kyalibadde nti walibadde ojja nobe twalibadde tumusuubiza ddala okubeererawo ddala omukulu aba asiimye olusika tewategeeza. Ku lw'e Sewankambo bayisesi mu gyenvuddeyo n'omugenzi nti yamuyamba nnyo okumusitula n'okumufuula kyali. Yamba omukwano gwa Namanala yangayira abaana era n'abaguza bulungi yanyamba okwekulaakulanya wamu ne famire yonna. Ebyo nga biri biti ekigo ky'enkozi kyekozesa emyaka 99 bukyanga kitandikibwawo. Emesi ekulemedwa Musinja Lawrence Muso akiikiridde Ssaabasumba Ssekulira Kampala Paulo Ssemwogerere. Mubaka bwasabye abantu okwagala eddiini yaabwe. Tufune enkyukakyuka ng'enkyukakyuka edda mu Mukama. Mukujaguza adde okulondamu okusonda ssente z'okumaliriza ekereziya yagwa ng'okusonda kukulemeddwa mu Salongo Joseph Bosa era nkwetabye ku omubaka wa Namibia mu Uganda Godfrey Chubira nga bonna bawaddeyo. 10 abalala bawaddeyo kubadde ku mbaka wamu okuta South Yusuf Nsibambi kwasina Susan Nakawuki akiikiridde minisita by'ensimbi Matiya Kasaija awaddeyo obukadde bona. Naye ampeerezza obukadde 4 ku ssimu nti muyambeko mu mulimu guno.
valamisa balambudde omulimu ogw'okuzimba egutuuse muli wa John Bosco ne Joseph Kino bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Bwenkutwalako mu nsike agataliko nfufu ag'ebyemizannyo KCCA FC esoze fayinalo z'ekikopo kya Uganda Cup oluvannyuma lw'okulemagana ne Kataka ku ggoolo emu ku emu e Mbale. KCCA FC